Ekikwekweto kino kikulembeddwamu omukiise wa Pulezidenti Rakai Charles Mbiru ssaako ne ssentebe Benoni Mugabi awamu n'akakiiko ke. Ku bimu ebibadde bigobererwa mu kunoonya abasomesa ab'empewo kwe kuli endagamuntu oba National ID ssaako ne kkaada y'omulimu ezibaweebwa okuva ku disitulikiti wamu n'ekitabo ky'oku mulimo mwe bawandiika amannya gaabwe buli nkya nga bagenze ku masomero. Ntalagi Peter, omulambuzi w'amasomero mu ssaza ly'e Kyotera, ategeezezza ng'abasomesa bwe bali ab'okuteekebwako omukono ogw'amaanyi era ng'anaalemu okutuukiriza bino, omusaala gwe ogw'omwezi guno wakugufuuwa mu ng'ombe. Tusanzeyo abantu betusuubira nti era nga bwe twalowooza nti si batuufu kuba nti mu kitongole omwo mwe bali. Era ensonga ezo keesi ezo tuzisindise ku poliisi ezikoleko era bw'eneemala okubuuliriza ekwata abantu abo tubatwale mu kkooti. Amyuka ssentebe Rakai Agnes Namusiitwa ategeezezza WBS nti abasomesa abasinga basangiddwa nga ku masomero bagendayo kutuusa mukolo naye nga tewali bubonero bulaga nti abayizi bategekeddwa bulungi. Bw'atyo abawadde ensalessale wa Lwakutaano lwa Ssabbiiti eno anaalema okwetereza waakufiirwa ensimbi ez'omusaala gwe gwonna sinakindi n'omulimo gwe. Okera dabe tusanze nga tebateeseteese nga tebalina lesson plans, tebalina schemes of work, tubawadde paka ku Lwokutaano nga baleese enteekateeka y'amasomo ge basomesa abaana mu ofiisi ya Inspector of Schools. Atakireese penalty esooka tewali musaala gwa munaana. Ekyo kyo tukitaddewo. Abalala betusanze nga tebalina tugeze ndanga muntu tekwatagana na identity card ya mulimo abo bo tubakwasiza radi. Abamu ku basomesa abasangiddwa mu masomero agalambuddwa balaze essanyu olw'ekikwekweto ekikoleddwa era ne bategeeza nti abasomesa ab'empewo abo bafuna omusaala mungi ddala so nga ate bba babeera ku masomero omusaala bafuna gwa lusuluugi. Ndi musanyufu nnyo olw'ekikwekweto kino ekigenda mu maaso, kigenda kutuyambako okutumbula ebyenjigiriza wamu n'okutereeza amasomero gaffe. Kibadde kitukosa olumu nti abasomesa abaliwo nga tebafuna misaala naye ng'ate ab'empewo bafuna emisaala kyokka nga tebakola. Nyongera okwebaza gavumenti egende mu maaso n'ekikwekweto kino kubanga kituyambye. Kwe kulaba nga abasomesa abakola kwennyini abakola tebafuna musaala ate nga z'empewo zifuna omusaala. Kyekizibu kyokka kitulina. Tusaba gavumenti erwanyise ku egyo empewo ziveemu. Ffe abakola tufune omusaala ate batwongeze. Ye ssentebe Mugabi Benoni ne RDC Mbiru bagamba nti kizuuliddwa nga bakozi bangi badduka dda ku mirimu era bw'atyo alagidde akulira abakozi Rakai okugobebwa ku mirimu oluvannyuma lw'okugiddukako. Ssentebe Mugabi Benoni ne RDC Mbiru bagamba nti kizuuliddwa nga abakozi bangi badduka dda ku mirimo era bw'atyo alagidde akulira abakozi Rakai okubagobera ddala oluvannyuma lw'okugiddukako. Ekikwekweto kino kigugumbudde abakulu b'amasomero mangi ddala. Mu kiseera kino n'abamu batandise okusala ag'enkolwa, abandi bayiyiza gakwejja mu budde. Gamba ng'omukulu w'essomero erimanyiddwa nga Lwensambya Primary School ekibanda e Kakuuto mu Rakai, Lubega Byekwaso Yosefu yejja mu bulamu bw'ensi ewoma oluvannyuma lw'okukitegeera nti alina vulugu mungi mu ssomero lye. Pascal Rutabi ku lwa WBS e Rakai.